Mukumbula k'eddakiika bbiri zokka ze zaaketa ku ssaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro barometer akasameme kyagenda maaso ayagala okuteesa kozesa #NBS barometer amanya ne gy'osinzidde tobyerabira nja kuba mu maaso awo mpitamu kuzimu ku messages zammwe njagala tumalirize ku nsonga eno in just a minute. Onobudo muwamaliriza. Right of reply mukulu ono byayogedde. In a minute, honorable. Yes. Omanyi banasayansi balina ekintu kye baazuula naddala ku bantu abali akafankunaayo tikwegamba abantu abamu we bajjula emmere mu lubuto obwongo bulekera out reason. We are talking about no atani gwe bakubye gwe kyongenda okwogera okitegedde honorable nabo zigenda master tokkiriza Charles ku diverting nti okulya nnyo kuleetera omuntu n'alekera out reason. Okiwulidde ono mukwano nze muliraanye wano engeri yokka gy'assa akulaga nti ali ku buzibu bwa mukuto. Owulidde kakati omukuto no yes waliwo ebintu ebitawaanya obwongo njagala nkubuulire no leka njogere twogera ku mukazi yali raped. Twogera ku mukazi yali raped twogera ku mukazi yali raped. Twogera ku bantu be bakwata ne batulugunya nkuba akafaananyi olwaleero mulumbe bali abavo abaziise kaseese batudde balaba wano program twogera nze mbadde mbakubagiza era nenvumirira ekigambo ekyokukwata abantu. Njagala abantu bategeere tikituyitiriddeko ffe ng'abe-NUP okuba nti nno batutta batemula abantu baffe basiba abantu baffe babatulugunya kyokka ate abantu aboogezi ne bakwata omusango ne bavunaana victim. Omuntu ne bavunaana the victims of what? Of the operation yene tugwako nkugambye gwe tizina ensonga twazitwala up to parliament up to the Human Rights Commission up to police. Omuwala n'avaayo n'ayogera ne yerwanako ye yennyini ng'omuntu ffenna ng'ekibiina NGOs ne tugenda mu Human Rights Commission ne tuwaba ku polisi ne tukitula mu parliament. Kakati bw'olaba omuntu nga talina nansonyi naye n'ayagala ajja wano akole gaslighting nti no kwegamba kaawogane nnyo nti ofuna omusala okola bwoti. Twogera ku kintu ekigamba nti ab'amagye g'eggwanga mu March wa 2022 bakwata omuntu ne bamutwala embuya awabeera Semwai n'ayogera n'amannya bwe yali tannafa yayogera amannya g'abantu babiri omu nga Elias omulala ye Hassan n'agamba abo be basajja abanzikakkanako ne bansobyako. Twogera ku bantu abali eruzira abavubuka aboogera nga obakyalidde booti nga n'abakulembeze b'amakomera batudde wali abagamba nti kakati ennaku zino bwe tukwatibwa ne tutwalibwa ab'amagye batukolako ebisiyaga nga n'omuntu omulaba ayimirira takyasobola na kuyimirira awenyera naye n'olaba omuntu nga ye yeerabidde ennaku y'abantu abo. Kati nkubizaamu ekifaananyi nti by any chance singa maama wa family eri etudde era bw'omwogezi w'ekibiina ekiri mu buyinza ayogera nti bannange essakati lye tugendako we are going to protect achievements mugamba nti okutyoboola eddembe ly'obuntu bino ebintu bye twogera Museveni yabiwandiika nako mu 10 points program okugamba nti kino kye kitututte ku lutalo gavumenti ebadde ekola kino kati omuntu nadda mu kusaagirira ng'alowooza nti no olw'okuba ensonga zimulemye go for the character of the person delivering the message. That is very bad. Fenna tolina information fenna wano tufiiriddwa naye yennyini ono gwola twali naye wano nga tukabira ne banda nga bamuse
kakati ye yamala n'agenda n'atunda omusaayi gw'oli omwana omuwala n'akomawo wano ne bamuwamu obwogezi bw'enaaleero afunemu omusaala ali ku musaayi gwa Nebanda gwatuliddeko mu ofiisi owulidde gwafunirako omusaala mateeka ge gagamba gwe wennyini wali wano gwe watulidinga mu palamenti nga tukayanya okufa kwa Nebanda bwe n'ogenda ne bakkuba mu kalubo olw'okwogera amazima kakati n'oddeeri ne weenenya n'otunda omusaayi gw'omwana omuwala gw'otuddeko wano gw'oggyamu omusaala gw'olyako n'abaana bo ku musaayi gwa Nebanda gwe wabadde kati lwaki temubakwata omukyalo ono asomye amanya ensi tebawulira mwogera lwaki bwe mwogera nga muli babiri ensi tebawulira abantu bategeere gwe oli ku musaayi gwa Nebanda otuulidde kofunira omusaala ku musaayi gw'omwana oli omuwala eyafa gwe watunda n'ogamba kasikira ebigambo ojje wano oyogere ku nze Honorable Namboze webale nnyo Honorable Charles Romushana nja kubasaba bannaffe tukakkane ensi balaba muli bantu bakulu mumutwalipadde tulabirako so mukakkane Sebo kugamba nti waliwo etteeka Honorable Dombo tewali teeka ligaana kukwata omuntu nga agamba Sebo liizo nja kusoma eryange ng'ayogera bwati omwana naafe ennaku ng'akaaba wali omuwala nafa bubi nnyo tuvuddeyo Honorable Namboze webale ensi ekitegeedde naffe tusobola otunda omusaayi gw'abatunda tugutulako ne tufunamu omusaala nga gwe kale mwebale nnyo Charles tugende ku nsonga eyo gamba katutandike topic gyebatulaga tandika nakumbuulira lwaki akakuŋŋunta k'ebibiina bibiina byonna across the board kaleesewo okusattira mu abo abegwanyiza ebifo NRM they are not any different bw'ogenda mu NUP no difference ne walala lwaki okusattira kuno tuli mu kulaba kakati ekisooka bw'oba ng'oli mu multipartism muno gwe weesimbye naye mu kibiina munoonya ani anaabakwatira flag tomuwangula bwemba neesimbye bwemba nina eddombo balondemu tulondemu ani anaabeera flag ku lw'ekibiina kati dombo abangi members ne bagamba yasaanira tasobola kujaganya ntampangudde no because we are looking for the best for all of us tulonda anaatuwa obuwanguzi ffenna it's also possible mu constituencies ezimu okuwangula flag bearer naye ng'ate togenda kuwangula kalulu nga bw'olaba akalulu akajja aka general election akutte flag awangudde mu flag mu primaries bw'agenda mu general election ate nga takola ki nga tawangula ng'abadde asobola okuwangula ate gw'oli gwe mulese it's also possible ky'oba olaba aba Democratic Party bajjayo Joe Biden ate nga yali president ate nga yawangula Trump you remember baga mkulu president you step aside, let your vice president be the flag bearer. Calculation is 0 engeri gye tulese Trump mkulu Joe Biden tajja kusobola of course byagana but olaba ono mukyala yali tasobola ganti nze mpangudde Joe Biden Kamala Harris najaganya why because mwenna mulwanirira ekibiina kyamwe ekiwangula that is when you are after the party babuwanguzi bwa kibiina mba mulwanira ekibiina kikole kiwangule kakati wano mu Uganda politicians abaliwo tebakolera groups zaabwe bakolera welfare yaabwe ngasa kinomu chovola but they are terribly very desperate. The other larger issue kugamba oli abamanyi nti bwebanga sinze sifunye flaga ya group eno sijja kuwangula. It should be the other way around. Nti ekibiina kiwangula olwokuba ye gwofunye flaga. It shouldn't be nti owangula olwokuba ekibiina kikubadde ki
ekikuwadde flag that you are terribly very weak oli munafu nnyo oliwo lwa flag kati ekyo kyekimu ekireetawo crisis. I will give an example. Kisoro in the by-election flag NRM yagiwa omulala ayali ate independent gwe bataawa flag ate n'awangula ayina flag. That's why I think Mukulu Museveni agamba akalulu aka primaries kandibadde transparent tulabe bamemba baagala ani gwe bagenda okubeera emabega bawangule in that constituency. So Mukulu Museveni nanyini NRA nanyini group ya Mukulu Dombo oyo yayagala abagenda okukwata fulaga nga bali popular chobola abateeka mu kasengejja ayagala abali popular yeta ayagala kwesimba tayandi agada agende ku risk ya Nambole abantu bamuyimirire mabega. He doesn't want that because china risk ya manyi bayinza okwongera ebbeeyi yaabwe bye babuuza bakiwanda nani ne bali highest bidder abitulaga no nti Domba neesimbeko mu delegates conference delegates bayinza okugamba muzeeyi wabatompadde milioni 10 nze sigenda kuwa kalulu kange. Let's go behind Domba. So kati yola ayagala popular leader babeere fulaga bearer group seasonal bagendayo bagule flag because tebali popular. Otherwise if I'm very popular sandguza na flag tonteka na mbya vetting. I remember Mugenzi Njuba yagana okuba ebifaananyi Kira now if you don't know mikumpa kalulu mulekeyo it's you the constituents abaneetaaga. By the way, it should even reach that level nti constituency yandabadde emanyi nti Kasibante yasaanira bwe tusaanira tuteekeyo Kasibante kusinziira ku bizibu bye tuyina issues eziwagenda tukiikire. Why should you even buy a constituency kugikiikira? It's because you are weak. Otherwise wabanga oli strong ne constituency ngekola nti oli strong yandabadde ekunoonya. Now let's analyze FDC. Weyabeerera njite ntiko abantu bali banoonya FDC oba bali balonda Besigye. You remember there was ekisumuluzo umulabe ekisumuluzo you vote kulwaki ekisumuluzo tekiriiwo. So was it Dr. Besigye ng'omuntu or it was FDC? Now that's the danger now eyabavudde mu nsiko. Mukulu Museveni ba Besigye ne banyi tebazimbye organizations, bazimba individual. Mwena mubeeraawo mu kibiina nga bukyala kyo kya Dombo nga mulinzi amuzeeta n'abakulirizinga yo ku ssente. It should be ayogera ki ku nsonga amuleeta n'abakulirizinga n'abagenda mu caucus mulina okusinkana State House ne babakebera mulina okuleeta amalusu biki. So it's tetunaba kuzimba institutions. Otherwise siraba omuntu abadde member wa parliament for 2 terms nga nzije okwegayira nosanga nzize okwegayira analiyeni. I'm a member of parliament Kankose Kabale municipality mbadde for 2 terms. I'm popular kulwaki manyi n'okujja ne negayira Dombo ampe ticket ogenda okuwangulayo. It means you've realized you are no longer popular. Otherwise wabanga oli popular bebanda badde bakwegayira ofukeni flag obakwatire flag. So but then there are other factors zibatatugamba which is the truth. Kat ojo wuze Sewungu you know him Kalungu West kakati Sewungu aba yesimbirawo ku umbrella oba yesimbirawo Catholic Church? Yesimbirawo ku ki obwagizi bubusinga bujjawa umbrella y'omubuuzi gomanyi ki omulala is mwijuki bw'aba atambula kuva
nga bajja na mugongo abayagala buli omu amulabe nti atambudde ngave buhwejo tambulire nekereza everybody must to know a Catholic. Bwoba ogenda kufuna Eucharist singa kyabadde kyandibadde kisoboka bandibadde bakukwata ne ku TV live because your constituency is the oyagala kukifuula Catholic Church. Not eno gyonoonya flaga. There are some of your friends, the likes of Asemujunganda, Rukwago, Omugagendo Chalire, Supreme Kitebe cha Supreme Council, because it's the Supreme Council. Agawange Girondeka. I know Genda Walala, Waita, now titles of Waita. So that flag Jatambuza is not the flag of a political organization, including by the way known Musajawo Numpuga. Bwabali Masaka. The larger issue is either Mengo, the Buganda culture, the Kabuganda culture institution, or the Catholic Church. Hakayeba nanyini constituency. Then abatambuza tribe. Abatambulira ku tribe, abatambulira ku chovala wafeyo basereka makerezia. Botunula MPs sente zibateeka mu Catholic Church mu Protestant Church zisinga zibateeka ne mu organization yaabwe. So in essence they are not flag bearers for those organizations, but waliwo other they are now on the antichele searches bali ku deep state. Thank you. Bana badde bayomba mbadde ato batawanya nnyo bali ku deep state, and that's why you see now the deep state elesa amasasi. People are now being shot because of deep state. They are being shot because of so that's why now people are too desperate. Well, are desperate nyo kufuna flag because they are weak in the constituencies. Honorable Kasman. Yes sir. Oli ali badaloza nti akakungunta kano kanibadde ka kutegeerekeka mu bamemba bonna n'abigwanyiza ebifo, but lwaki okusatira kuno kwe tulaba across board? Well, akakungunta twogera ku process y'okufuna bakandidate. Waliwo ebintu bw'oyogera ku process y'okufuna bakandidate, ekintu kye bayita democracy kiteekwa kuba mu maaso go. Kati obukubagano okuttingana waliwo n'abafiiridde mu process ya kufuna just candidate wa kibiina n'okuyiwa omusente omungi. Tulina okutandika okutegeera entalo ziri wakati w'abeesimbyewo n'abeesimbyewo, oba waliwo olutalo oluli munda oluleeta zino. To me, waliwo olutalo olw'amaanyi oluli munda wano mu Uganda, naye ng'olutalo olwo enjuyi ebbiri ezirulwana bakomanda zirina beebamu. Bakomanda beebamu. Enjuyi ebbiri ezirwana olutalo olwo bakomanda baazo beebamu. Era enjuyi ezo ye democracy. Ekintu kye bayita democracy kitegeeza abantu okusalawo nga bayita mu kulonda. Tewali shortcut y'ekyo. Okulonda kwonna kulimu elements ezo ssatu. Wateekwa okubaawo abantu, kye bayita democracy, wateekwa okubaawo abantu, wateekwa okubaawo okusalawo, wateekwa okubaawo okulonda. Abantu okusalawo nga bayita mu kulonda. Kakati democracy alwana ekintu kye bayita hypocrisy. Hypocrisy kyeki obukuusa. Nti omuntu akutte democracy alina ne hypocrisy biri mu kukubagana. Libya kubanga bannabyabufuzi kati batuuse ku lukujjukujju olwa hypocrisy. Ku bisatu biri bye nkugambye okuggyako ekimu. Kimbuyega atakitegeera n'aga nti mu democracy nawuliramu okulonda, therefore kitegeeza olw'okuba weekuli waliwo democracy. Gaddafi Libya omu kuba on record aboogerwako nga the worst world dictators of the contemporary era. Walingayo okulonda. Gaddafi was ever subjected to a vote. Gaddafi yalinga alondebwa bulondebwa. Naye elementi za democracy ziteekwa kutambulira wamu essatu: abantu okusalawo
nga bayita mu kulonda so wateekwa okubaamu abantu okusalawo n'okulonda omu ajjako kimu abatakitegeera ne balowooza nti olw'okuba kiwulikika mu definition ya democracy n'olwekyo yeye so kyova olaba nti Gaddafi buli myaka 5 yalondebwanga naye ng'alondebwa yekka so ne wano tekitegeeza nti buli woolaba okulonda demokrasia waali si kyekitegeeza ebisatu bitambulira wamu mu kibiina ky'NRM ku abantu okusalawo nga bayita mu kulonda bo bajja mu bantu era abantu obalaba naye nga si be basalawo era omukulu asalawo n'amanye ono candidate wa kati ntolwa nti parliament yagikyawa waliwo yamuga nti gwe togenda waliwo ateekayo ssente n'amanya nti Dombo yeesimbyewo n'ekkungu ssente n'emmundu kambiwe ekkungu ono agenda okutuuka waagenze okuba kampeni nga bamusitulawo ali mu kalulu ka kibiina ye yateekawo bantu obirabyo bibadde sembabule so first of all tekimala kugamba nti gwe boolaba abantu oba woolaba okulonda oba woolaba okusalawo waliwo democracy lwaki waliwo obunkenke nti olutalo lutwaliramu bantu olwa democracy ne hypocrisy President Museveni mu kibiina kye ekifo kye tekivuganyizibwa ekya ssentebe ne presidential candidate ne bano abakozi b'ekibiina ky'NRM babeera bakyandikita nominations nga bo bakolera candidate Museveni naye nga wa kibiina ky'NRM nominations zikyali open bano bo ba candidate Museveni manifesto baga twagimaze dda candidate talina input meaning nti ono eri property ye much as abantu webali okulonda tekuliiko kusalawo neda na mu bibiina byo yes so kyemugamba biri kuduvuganya government olenzo nga nembere no, kuba was no kusinga ekiti nze ndi mwogezi wa kibiina kya Democratic Front yes ewaffe tetulinayo mbetezi ezo kati waliwo ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya nabyo nga byagwa mu ekyo nga okulonda iyo tekuli nayo ekiriyo okusalawo kati Kimbuyege yalowooza nti democracy bagamba batya be bantu okusalawo nga bayita mu kulonda kati awulira kusalawo baga nti ndowooza ye democracy tosobola ffe tuli ze ndi musajja mukristaayo kungu nga talina ddiini taga nti njirese ku kyalo kuba tagirina ekizibu kye tulimu naffe abamu ku ludda oluvuganya ebibiina ebimu ekiyitibwa democracy nabyo tebikirina munda mucyo yes nti tuteekawo ne process ey'okufuna bakandidate b'ekibiina ng'ekibiina si kyekisalawo kubanga ekibiina kisalirawo wa mu organize ne structures zaakyo kyebava bakugamba nti bano abategeka abantu bategese delegates conference at least waliwo element y'abantu ne element y'okulonda eyinza okubaawo wabula ekyokusalawo ng'abo we bakikola kyekitaliiwo kati waliwo ebibiina ebimu nga ne element y'okulonda teriiwo bw'obanga ekibiina tekirina structure oba organ esalawo bakandidate nga organ eyo y'abantu basically bacandidates for example at parliamentary levels babasalirawo wa ekibiina mu structure yakyo eya constituency eyo bali badde basalawo where you are talking about democracy bebateekwa tewaliwo shortcut ya democracy so kati tulina ebibiina ne baga nti jangu tukubuuzeyo ebibuuzo tuvetinge vetting is okay vetting kungu Kasibante n'omulala baagala ekifo kimu tuba vetting okulaba baba baffe bafiitinga so si kulondako omu ekyokulonda is to a member anti bagenda ne mu constituency maxes sigadde batuga bagenda mu constituency ne bebuuza ku bantu mu field abantu ne babulya oyogera ku kibiina ky'NUP nti bagenda mu constituency ne babuuza abantu kati mu democracy okubuuza abantu box eyo mu democracy okubuuza abantu box eddoboozi ly'abantu mwe balijja
naye tweteekawo teri alina competence gobaga waliwo baprofesa basoma ki nga bo bagenda ne babuuza abantu baga nti owaayi ku 10 abali wali enkanga ekuwadde n'olwekyo goyiseemu. In fact amyuka omwogezi w'ekibiina ekyo mwami Alex Waisa mukwano gwo Alex Waisa Mufumbiro yali atudde wano n'atugamba nti the other 60 bagenda mu buli constituency they consult they ask. Anti njagala kukubuuza so n'olwekyo Simon byabakama naye atutwala awo tugende nti abeesimbyewo kuliko Kasibante Adamu Kungu n'abalala naye tugenda kulinda akakiiko k'ebyokulonda kagenda kujja ate ko kalimu wa facilitated kagwanga kagende mu constituency kagende nga kajjayo kagende gundi yawangudde egindi so bwe kaba tekakisobola tosobola kunga nti waliwo alina competence oba ekibiina kina sache competence okugenda nga nange nesimbyewo abitegeera nekigenda nga waliwo yasoma ki era bamulanga D ye ne tumulondanga n'okumwesiga tumwesize andeetere results nga neza university tuzitunulamu ne tuga nti ono yazifunye lwa nsonga ndala. So there is a Ugandan ali trained in a way nti tuyonona na sente nyingi ng'akakiiko k'ebyokulonda. We could have some Ugandans ne beetolola eggwanga lino lyonna nga batugirayo abantu abawangudde. Therefore democracy alina kulwanagana na hypocrisy. Okay. Era bwe bunkenke kyova olaba nti abantu kati loyalty ku muntu alina obuyinza mu kibiina kyoyagala mu tiketi mu bibiina ebimu yesalawo era bagenda baga nti gundi mulaba katatandise okutambula n'omukulu eyo tiketi agirina. Therefore tuli subjected ku situation etabangawo at least mu Uganda nti n'abantu abamu bakemekereddwa okulowooza ekikyamu nti twogere nti kituufu kuba tunayogera nti kikyamu ate tujja kufunamu wena okulaba oli avuddeyo ku TV ng'eno sirabanga democracy banaye gwe bakozeseza nga batubuuza ebibuuzo. You can imagine such a response. Naye ng'ekyo kye kimuyisaawo nti owaayi loyalty kuyateekawo this. The same party for example ebadde credited olw'engeri gyekuttemu ensonga z'obutakkanya mu bifo ebimu okugeza wano mu Kampala babalayo the other day nga bakola reconciliation oba babaga mukendezeeko ku bukambwe bigambo ebisongovu wakati wa Honorable Malende ne Zahara Lirika n'ebitundu ebirala mu ntalo ez'amaanyi waliwo kye tuyita dying a little. Dying a little si ntalo zino ezamwe ziri military naye n'ogamba ha kino kaneefiise mbadde njagala kifo kino process si ntuufu ekinjijeemu nti deputy president w'ekibiina n'agenda mu constituency ne wabaawo yasaba yakola expression of interest ku kifo kya MP ne bamulangirira nti ate awangudde wa chairman wa ticket ya district. So oli n'avaayo n'agamba nti amunange eyo eri democratic nawe n'olowooza nti akyogera ku lwabuntu. Mu Kampala for example, this is just an example ndi general in my submission. Ekimu ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya ekya NUP kirina bakandidate abasabye ekifo ky'omubaka omukyala owa Kampala at least bana kyagenze ne kimiitingako ababiri banajja ddi to have issues as if that was not enough. Nekigamba nti ate bana babiri bekimiitinze bakanye batambule nga bali bakakamu bwe batakanye tugenda ku kansolinga nomination. Kitegeeza kubano kwe kuli awangulo gwe kiwa ticket bali bafiirwa naye they nominated. Nalabye omukyala Winfred Nakandi nga nze nga tebampise kuva mu meeting. Nakandi alina kusooka kunnyonnyola nti meeting eno tebagikuyiseemu process gye bayitamu. Waliwo akakiiko naawe koweintrustinga ng'oba wali pate kukateekawo nga kalina competent personnel akasobola okubanga kawonya system y'okulonda etwala ssente nnyingi ne kakuwa abantu ne kawa mu bakandidate abasinze okuwagira. Okay. Therefore, in a nutshell, mu kumaliriza just a second. Obuzibu bufuuse sinabwa benjogerako bakomanda b'ebiwayi ebibiri ebirwanagana. Democracy alwana ne hypocrisy. Okay. Naye ne bana Uganda abamu nabo bamiriddwa ne bino byenjogera okuga nti bana democracy wonna waba 3 elements abantu okusalawo
wateekwa okubaawo okusalawo abantu okusalawo kye baagala waliwo okulonda waliwo abantu okusalawo eri abamu kiyinza n'okubuulikika nga nze omukyamu ayagala demokrasi naye nga inside them buli mwakimanyi nti teri shortcut ya demokrasi etaliimu bantu etaliimu kulonda njagala kugenda mukumula but before I do that Honorable Emmanuel Dombo bwe twava mu kamyufu kamwe mwateekawo tribunal yammwe eyo negenda n'ebisaliddwawo ebitonotono ebimuko ebyo twakafunako bangi kubaddukirayo nakati si bamativu ne process eyayitibwamu baroso nebyasaliddwawo mbadde ntunulira emuko ruling ezifulumiziddwa olunaku olwaleero ng'ejjudde buli kika kya nsobi zosobola okulowoozaako and I'm wondering really bino biki byemukola okugeza nja kusaba producer wange mu dakiika emu yokka atuteereko one of the rulings efulumiziddwa leero gyolaba ku screen akamyufu ke mawogola county bapetition abali mu kalulu baali basatu ababiri ne baddukira mu kalulu mu tribunal eno nga bemulugunya ku byava mu kalulu kano bwe babadde babawa ruling olunaku olwaleero emu ku nsobi ennene gyendabyemu osobola okusoma paragraph eyokubiri egamba both petitioners Chironde Yasin and Dumba Yasin challenge the declaration of respondent Kayindo Tafire, which Kayindo Tafire was nowhere. In where? In Zimbabwe? In Zimbabwe, Mawogola North. Ruling hiyo yegera Kayindo Tafire as the respondent. Number 2, bwogenda ku line esemba wansaawo omu kubaddukira mu tribunal mu ruling eyo bamuwa nti munnamateeka we ye Mugenda Wala Solomon. I have talked to him before coming here nangamba ne Mugenda Wala Solomon tamumanyi era nagamba ye munnamateeka we yali muntu mulala nnyo. Now I'm wondering which kind of because there is kino kiyita piraawo Mwami Dombo amaanyi gakozesa okunnyonnyola ensonga ennyangu ennyo galagalwatu nti ekituufu akimanyi naye yeekangabiriza bwatyo bwagambye n'abalala kozesa hashtag NBS Barometer ku X tujja kwongera okuyita mu bubako. Honorable Dombo olugendo mukummula mbadde nkulaze ensala byabadde mu tribunal yamu yebyewuunyisa sebo ndifuna obudde obumala zije abantu abo obaoli abo badde batamanyi n'engeri gye nabeeramu mu parliament emyaka 2 ne bye nakola era nabikolanga atya bantu oyinza kwogera ku bantu bafudde n'oyogera ng'oseka oyogeza maanyi n'oyogeza obusungu. Okay, ekiba kitegedde tetuddeyo kale naye ekyo tujja kukituukako omulundi omulala kubanga si ensonga eriwo kati n'okubuulira abantu kino kansi kisembyeyo ngende ku nsonga eri. Bwe twali mu parliament twamanya nti abasirikale ba gavumenti bakosa abantu naye twavuddeyo n'obudomo era ne bamala ne beekweka mu yunifoomu yaabwe okutulugunya abantu ne bawaayo defense tebabadde bakola mirimu gya ggwanga. Kati ne tuteekawo etteeka erisobozesa omuntu wa bulijjo bw'aba amanyi omuntu yenna tiwa poliisi wa ISO wa magye yamukosa okumutwala mu kooti ng'omuntu etteeka eryo twaliyisa kati nojano ku TV nogamba nti bagamba gundi namanya nawe nogongera ngeteeka mulirina nokutagamba nti okukuwudiisa naye ku nsonga eri eyo kanveeyo ku nsonga eri yono y'omusango gwasaliddwa juzi ku frontline nali wano ne Mwami MCC owa National Unity Platform n'abantu abalala twaliyo ne director waffe wa League Mwami Barata betwali nabo ne bamugamba nti amazima geetaagisa
emisango kumpi ebikumi kumpi olukaaga ejawaabwa ne mbeera ne bannamateeka 18 practicability yawo okuwa ensala enamatiza buli muntu mu mwezi ogumu gumba mulina eyinza okubeera enzibu. Ate n'ensonga endala gye twayogerako ti ensonga eno gye twogerako ya byabufuzi newankubadde nga olumu ebeeramu ebikyamu bye tulowooza nti bigenda kuggwera mu kkooti naye ng'ensonga gye mugezaako kurizoluvinga ya byabufuzi kufuna n'abakulembera mu kisanja ekyo abakwatira ebbendera bwena muwangule nga mwami Rumushana bwagambye. Naye kati ekizibu kye tulina kasumve ku ekyo ndyoke mmalirize nakiri kyomboziza nti obuweereza mu palamenti bwafuuka ebyenfuna nti omuntu byafuuka byanfuna welfare kyeki mu Luganda naye nga kati olaba olulimi n'amaanyi n'ensimbi abantu ze bassaamu okuwesimbawo ku bwamemba wa palamenti yafuuka investment ng'omuntu bwagenda nakola bizinesi ye nakola business plan n'ataga nti sente ze nassaamu bwe ziti era zino ze sente zensuubira okugyamu. Era juzi we twali Entebbe mu lukiiko olw'ababaka ba palamenti mwami Museveni yagaa nti mwena mwenenye kubanga ababbi bo abaali bakaaba n'abawangula nabo ate nga si basanyufu n'agaa nti mwenna mumanye ekikyamu we kiri kubanga abamu mwakwatibwa abamu muzze muloopye naye amazima gali nti ffenna tuvudde ku mazima. Era mwami Museveni ku nsonga eyatera nnyo okwagala okukwotinga Bayibuli nti abantu baleka bye basaanidde okukola ne bakola ebyo bye batasaanidde kukola so n'amazima tegali mu bo. Kale bwetuuka ebadde waffe tulowooza nti newankubadde nga tribunal yassibwawo etunuulire era eyamba abantu abalina okwemulugunya tusuubira nti enkomerero ya bonna solution egenda okukola ewaffe ya politiko olw'olukiiko lwateekeddwawo nga tribunal emaze okuyita abaana ab'endeemu eya NRM okwogera nabo n'okubalaga birungi ki ebiri mu kutambulira awamu, birungi ki ebiri mu kuwagira flag bearer ababawangudde era birungi ki ebiriwo singa tubadde wamu ng'ekibiina ky'obufuzi. Mugenda bamatiza mutya abantu bano nti ddala baawangulwa mu mazima n'obwenkanyaga ne gye bajja okwekubira enduulu era bye musaze biri awo naawe okkiriza nti biyinza obutabeera ebyo byennyini ebituufu ebyenkomeredde? Seba okumatiza omuntu okukkiriza kubanga already for example ku petition yemu eyo ruling eyaweereddwa abantu baba nga bazze mu tribunal nga banjawulo buli omu n'aloopa differently lwaki muwa ensala nga bonna ate mubagase wamu? Sebo njagala nkubuulire nti buli omu awadde grounds za njawulo. Yakugambye petition zabadde nyingi komiti ntono bakooye era okulaga nti sebo kyewali wano nga tuli ku front line twali ne director waligo Mwami Barata ne front line tiyagimalaako ekitali kya bulijjo twatandika ffenna naye yakolako saawa emu n'akoowa ate nga ddayo kubanga tribunal yali ekyagenda mu maaso ng'ekyakola. Kati olw'obuvunanyizibwa obwo njagala nkubuulire nti solution yaffe tribunal egenda kukolako nga 30% naye nga solution yaffe esingira obukulu si kugamba nti omuntu okukkiriza n'awagira oyo yawangudde nze banziba kubanga nveeyo eyo mu tribunal nze akalulwa kange gwe nali mu parliament mugudi primary banziba naye sajjayo saagenda mu tribunal newankubadde okwesimbawo ku bwana munigina nawagira flag bearer so obubbi bwavadde nembeera okyokulabirako ekirungi obubbi bwavadde kitegeeza mu kibiina kubanga naabo abalaba nga national chairman ampise nampa obuvunanyizibwa ngende n'okukola lwakuba na demonstratinga
nenga nti newankubadde mu myaka 5 gino banzibye solution yaffe ng'ekibiina teri mu kugenda mu kooti teri mu kwesimbawo ku bwana munigina naye kiri mukolera wamu kubanga mukkiriziganya. Thank you. Honorable Nambozeete ku kino. Ndowooza owulidde ngende bamubba bwe bamubba ensonga ezamubbya azimanyi ne bamuwaamu ekifo kino kyalimu kyokogerera ekibiina kakati anti kyegamba nti akyogererera ne bamuwaamu kino ekifo kati alina ekifo kyekyo kyenagambye nti nno ekintu owaayo banno gwe nogira kati bali be babba be bakuba emiggo ye bamuwaamu kino. Kakati Sulemani kabaka omugezi yagamba nti ndabye ebintu 3 mu nsi muno ebibi nga sina kyembigezaako. Ekisooka omuddu okufuuka kabaka, omuwala omuzaana eyajja okukolwa obwakadaama okufuuka mukyala nnyinimu, n'omusirusiru okulya nakkuta. Waliwo ebintu bino bye twogera so naluli nayisa omulanga wano neŋŋamba nti abantu bangi kati badipendinga nnyo ku programu zaffe zino zetukola okuyiga ebintu bingi, naddala abaana abataate be tusinga okuba nabo bangi mu Uganda. Abakuze nga tubagamba nti waliwo enkola y'ebibiina by'obufuzi naye ng'ate mu butuufu tetufuddeeyo okuteekawo nkola ya bibiina byaki bya bufuzi. Nenkubiriza nti bannange tusomenga ebitabo, tubeere researched, twogere ku bintu nga tetubyogererako wano naye nga tubyogererako mu nkola eya demokrasi ezeezimbibwa okuva emyaka mingi eri gye yatandikira mu Bagereki. Waliwo University ya Harvard neye Columbia ateera zebuuza ekibuuzo munange kyotubuuziza leero wano neziteekawo research ey'amaanyi nti emu yali egamba eya Harvard ng'egamba how primary elections impact behavior of the politicians, case study ya US House of Representatives nga professor eyagikulembera baali bamuyita Julius Turner ne munne James M. Sidina. Ate aba Columbia University nabo ne bakola kumpi ku kintu kyekimu nga bagamba primary elections and the quality of elected officials. Nabo ne bakola research paper nene nnyo nkusaba ogenda ozisomeko nga gwe bw'oli munnamawulire waffe. Ne Professor Turner yagamba ti mu ngeri etali ngenderere bwe wabaawo elections oba selections oba vetting ezisinga okuba enzibu mu byobufuzi, they are the primary elections. Kulonda kw'omunda mu bibiina. Yes. Okusinziira kwebyo bye baazula, they are the primary elections. Lumu yanjijukizza lumu twali eyo nga tusoma ng'aba local leaders nga batusomesa ku primary health care. Ne wabaawo omwami omu yali musaaze mugenzi Mambule Ekigundu, yali ayagala bye tusoma tubitegeere nnyo mu workshop. N'abuuza nti basebe abazo tusomesa lwaki mutusomesa ku primary health care fe abantu abakulu ennyo abali ku LC5 ekifo kyo tusomesa ku secondary. Ne bamugamba nti for the benefit of us all, it is that the primary health care is the most important. Kati abantu abamu we bawulira ekigambo primary elections basobola n'okulowooza nti zennafu nga tulowooleza ku baana aba primary naye ne bw'oddayo n'ofumintiriza ku kusoma ndowooza ekyamazima ddala okusoma kwa primary kwe kukulu ennyo kubanga gwe musingi. So a primary election gwe musingi gw'akalulu konna oba gw'okulonda abakulembeze bonna. Bw'otunuulira waliwo ennonda, waliwo abantu ababeera ne open primaries ezigenda ne zikuba obululu bayidawe n'abatali bammemba b'ekibiina ne babakkiriza ne beetabamu, ne wabeerawo n'ababeera ne closed primaries.
ne mu closed primaries na muzomu zirimu ebika. NRM erimu mu closed primaries kubanga bannakibiina bokka be bakuba. Naye naffe mu NUP naffe tuli mu closed primaries naye ate ffe tetulinga NRM ffe tetugenda mu kulonda tugenda mu vetting. Omulundi guli nayogera nenkubulira ebibiina n'amawanga mangi agamanyi demokrasiya gye bikola ebyo ebintu bwe bityo. Nenkuwako n'ekyokulabirako nti in the Democratic Party Constituency Delegates Conference nze ye Mukono ng'akyali Mukono North yalimu ba delegates 64 ng'etuula neronda amannya 3 names gundi negaweereza ku NEC kati NEC nerondako number 1 ne number 2. Number 1 yakwata flag, number 2 ye dangerous substitute singa wagwawo number 1 afuna obuzibu naye ng'emirundi mingi bagamba temumwatula because number 1 number 2 bwe yemanya asobola okukola obubi number ki 1 ekyo nga kisigala kyamawali. So neyo ng'ogiraba nti it was closed nenkubuulira advantages ekyo ne disadvantage. By the way eggwanga lyonna abakulembeze abasinga obungi abakulembera ensi be balondebwa nga bayita mu kakiiko k'abantu abatono okutuula ne babuuza ebibuuzo nti kubanga bw'oba mu kibuga nga Lord Mayor mulonde ne executive director naye abamukulembeze yayita mu interview na presenting eyo ebintu abantu abatono ne bamukola ki ne bamulonda. So bwe tudde eno ewaffe mu kulonda kuno nti bwe tugenda mu primaries omusajja ono okusinziira ku ono Tana yagamba nti ekibiina kyonna kasita kibanga kiri established kale nga kigundiivu kifeesinga okulonda okwawamu kwa constituencies za mirundi 3. Waliwo kye bayita a safe seat yeyo constituency nga mwena mugimanyi nti wano ffe tuwangulawo ne candidate ono naye tumwesiga eyo gye bayita safe seat. Ne wabaawo swing seats leero constituency eno bano bagiwangula okulonda okuddako bali ne bagiwangula kati ebyo byonna mbyogera assuming nti akalulu k'amazima na buki na bwenkanya. Then ne wabeerawo ze bayita dust seats oba candidate ye nga bamuyita dust candidate. Dust candidate ye muntu gwe basimbawo ekibiina kyo ne kikusimbawo nga kimanyi nti tolina na mikisa gyonna gya kuwangula ne temujja kuleka kibiina kimu olw'okuba kirina obuwaguzi bungi nnyo mu kifo ekyo therefore nti abantu baakyo bayitemu ki unopposed kati gwe ne bakusindikayo nga dust candidate embeera yonna kufuumuula ki kufuumuula nfuufu nga naawe omanyidde ddala nti wali ngenze kufuumuula nfuufu naye ng'ekizaamu essuubi kiri nti emirundi mingi abantu bangi abatandika nga ba dust candidate mpola mpola bagenda bazimba oluvannyuma ne siiti oluusi ne bazitwalira ddala n'emala n'efuuka na safe ki siiti. So bano nga bagamba nti singa kyali kisoboka okuwona emiteeru egiva mu primaries kubanga primaries ekizibu kyayo nti abantu ba mu nju emu beevuganya. Singa wawulira ebigambo Barack Obama ne Hillary Clinton bye beeyogerera otegeera obuzibu bwaki bwa primaries kati wali suubidde nti abantu nga mu America bali waggulu nnyo naye ku primaries abantu abo beetwala ye yasinze okuba ndowooza in the recent past mu America campaign tugende kwa from mobile honorable otandikira weyongereyo ko NBS TV koli barometer akasameme kyagenda mu maaso tugenze kati kwa from mobile ku simu yo ba ku computer yo app ya Afro Mobile olaba wali NBS live kwetuli kati wono ku lutimbe tukwerekereza. Thanks for tuning in. Your feedback is highly valuable. Scan the QR code to share your thoughts. Nti ekibiina singa ebibiina bimanyi okutuula awamu tewaali baddewo kalulu kavaawo mpitewo
kyebayita open primaries oba primaries zonna ezirimu okuvuganya okw'amaanyi ekibiina nga kidiringa ne gye bayita swing constituency nti era nga bawa amagezi nti ebibiina by'obufuzi byali badde byawulamu ne bigamba eno safe seat eyo ne bwe twevuganya owaffe yajja okusinga ate n'owaffe addirira ne bw'aba yeewagudde yajja okuba namba ki namba 2 ojjukira kati ng'ekyali wano mu constituency ey'omugenzi Segirinya nti yawangula naye n'owookubiri nga naye waaki ye munne gw'atakkirizganyiza naye najjanga ye independent era n'abeera ki namba 2 olaba nti that was a safe seat awo newe mugenda ne mwevuganya tewali buzibu naye mu swing state oba mu swing seat constituency bwe mugenda ne mwevuganya ne muyomba ebingi bwe mumala ne mweyawulamu kyangu nnyo eyo constituency ogikola ki ogifiirwa ekirala ng'agamba nti ate tewali baddewo na nsonga etwaza omuntu ali mu dust constituency namwe gye mumusindika okutema ku lwazi ate naye muteesako competition eyaki eyamanyi so bali bawe ebibiina by'obufuzi amagezi nti byali badde nga bituula mu kukola amateeka gaabyo nga byeyambisa nnyo abakugu kubanga ebibiina by'obufuzi bwe biba bigundidde era we twagala ffenna tutuuke nti omuntu ng'asobola n'okubeera n'emirembe ng'akola ku kitebe kya kibiina ng'omukugu ne bw'aba nga tagenze mu constituency kuweereza n'olwekyo nze kyenjagala abantu bamanye nti bino bye tuyitamu bino tebiri nti nno biri waffe wano wokka bino bye bintu bannabyabufuzi bonna bye bayitamu era kisinzira nti mwami Rwemushana ono ayogedde nti singa kivaamu ekyokugamba nti kubanga kati mu Uganda wano ekintu ekikulu ekiriwo kyekyokugamba nti tetukoma kubeera bakandideeti ba bibiina naye omuntu ayiseemu mu Uganda wano nti elective positions zitandise okutambulirwako ebirungi byonna okubada nga birungi naye waliwo amawanga agalina we geetuusizaako nti omuntu ne bw'ataba nesisalire mu parliament asobola okuba nga afuna ebintu ebirala omubaka wa parliament naye byafuna so kati awatali kulumirwa singa ebibiina by'obufuzi mubeeramu ddala okulumirwa omuntu ye yaligambye n'okugamba nti gundi oyo tumuteeke mu siiti eyo yatuwangulirawo naye kakati bwe kituuka nti nno kati abantu buli omu alwanira kuzayye kubanga alwana zayye kubanga mu Uganda tetunazimba demokrasi yeyagaza atusanyusa nti nno omuntu ne bw'otabeera mu bifo bino ebironde nti bw'ona ogenda mu ddwaliro ojja kufuna eddagala nti ojja kgenda ofuna omulimu okole nti ojja kgenda ofuna obeere nga osobola naawe okweyimirizaawo nti abantu ne batatunuulira bifo bino nga welfare naye ne bakitunuulira nti ani agenda okuwangulira ki ekibiina kyange nti entalo ezo zaalikoze eki zaaliweddewo kyensembyayo kiri kimu nti saali wadde magezi mu mbeera ng'eno olaba NRM wizolode state marshal gyerina nti obululu bwayo baddiso be babutambuza ba RDC be babubaamu yamaliriza akalulu ng'erina emisango 308 n'okutuula obutuuzi bagiwulire kyova olaba nga Kayinda Otafiire bamuwandiika mu byawa mu byesembabule kubanga it is so big for them teri kibiina kya byabufuzi ku opposition kirina funds na busobozi busobola kulwaninga kintu ng'ekyo mu Uganda ya leero so abantu basalawo gamba nti let's go for closed primaries okwewala ebyo byonna kubanga bw'obanga ogenda kikola mu open seat tolina wojja kikolera ngo opposition Charles Rwemushana dakiika emu tukuwumbawumba kwokka tumalirize olunaku olwaleero the confusion mu National Resistance Army occupation aranakaba primaries luka nti bikyabaleme kyobala electoral commission yayongezaayo nominations eza parliament naye ekizibu ate kivuddeyo bano nga wabeetereza ekizibu kyakyo ate kitemyeko ba MP ba presidential candidates kibatemyeko ennaku 30 it was supposed to be 90 days bazitemeka teziri nkaaga bano basobola okwongerayo nominations bano bamale confusion eyabwe gye balina bibere balemye because tribunal eganye domba maze okukkiriza bana tribunal eganye
the tribunal eganye kakati katunonya amazima amagezi amalala ekyokubiri akalulu of course amagezi amalala gakutunula mu ambassador akalulu akalulu okubeera free and fair tekikoma ku kibaafu waliwo olonera n'engeri gy'ogonjoola enkayana the dispute resolution mechanism kyokyoba olaba kooti engeri gyebitaputa twasalawo even n'appeals mu parliamentary elections ziremu okusuka ku court of appeal kisobole okuggwa mangu. We are looking at dispute resolution kakati mukulu longo abagambye tukiriza even ne tribunal tekisoboka so that means the National Resistance Army teina capacity erondesa. Thank you. So Kanakalulu is a silly election and it must be stopped. This is a silly election and it must be stopped. Bigambo bya Charles. Sebo ndakika yemu yokka. Ebyo bigambo bya Mamiro Mushana. Onagabe yaddu. Naye Dombo, can you run away from elections? Can you stay around ngo bulubuganye njagala nkubuulire nti this is a political contestation. A political contestation calls for a political answer. Eyo tribunal mu kooti mugendayo naize ndaba n'omusango gwa Nuupu abagenda mu kooti nabo baddukayo. Atokiza ku Nuupu nga kiri. Nabo ne baddukayo ne bagamba nti bagenda mu kooti y'abantu. Kati kitegeeza nti kooti zibeera ne limitations zizaazo eziyitaleeta abantu kufuna bwenkanya oba okulowooza nti funye obwenkanya. Nalaba ne Trump bwe bamusinga akalulu naye n'okutuusa olwaleero akyatolotooma ate nga mu America. Kale akalulu kabeera n'ebizibu byako n'obuzibu bwe kabeeramu. Kati ffe tulowooza newankubadde nga tribunal party ya resolution ey'obululu naye tusuubira nti ansi esinga obukulu erina kubeera political kubanga kino kye tulimu political party tuli mu politics ate ne solution erina kubeera political nga tulowooza nti abo abawangulwa singa bakkiriza ye n'emyaka 5 mugibeera mingi wawula bweyo kaseera katono nnyo emyaka giggweko era tugende mu kulonda tugalio program yonako olwaleero effects za hypocrisy ne democracy zibeera publicly manifested tezihiding zirabika tezekweka kati tribunal is hypocrisy effect yayo girabi nti owe Bushenyi district ya Kahinda bagita yakuwa Bukoyi owe Bushenyi I'm forgetting the district ye kutola ku Bushenyi Java yarabikidde mu judgment ye Sembabule kati manifestinze yeyo hypocrisy joyogerako yeyo etekwa ekolebwa mu kyama ne democracy erina kye tuyita secret ballot naye etekwa kuvaayo mu lujjudde so effect must always come public. Therefore point yange bano basinze jijjayo aba tribunal etasobola kukola tewali it is hypocritical okugamba nti osobola okuteekawo abantu 10 ne bafuuka kooti ya Uganda yonna ne bawuliriza emisango 400 mu bwesimbu inquiry cross examinations report. By the way tribunal kuliko abantu 10 muteekwa okuwuliriza judgment oba mufaanaganya nga temunavaayo neemu zonna ne zijja nga tewaliwo dissent judgment so ebyo bya bukuusa era ebibala byabyo